bakungubazi guno gwe mulundi gwange ogwokubiri okutuuka mu lujja luno naye ekyennaku nti emirundi ebiri gye ntuuse mu lujja lwa mukulu wange kati omugenzi gyonna gibadde mirundi gya nnaku. Omulundi gwe nasooka otuuka wano ne mukulu wange Deo ne mukulu wange Abdul Nyugunya twali tufiiridde omwana ne tujja ne tukola enteekateeka ab'ekyalo ne batuwerekera ne tuziika omwana waffe. Omulundi gwe nzizeemu okujja nzize nga tufiiriddwako mukulu wange. Amannya gange nze Jemba Joseph Kiweewa, ndi mutabani w'omuyimbi Gerald Kiweewa. Ndi mutegesi wa bivulu, ndi promoter mu Umbrella y'Abatiibwa Events and Marketing Agency nsinziira Makindye mu Kampala. Ndi muto wa Deo, ndi muto wa Abdul Nyugunya. Nabadde Arua mukulu wange we yafiiridde nasoose okuwulira amawulire si ku leediyo wabula mu gurupu y'abapromota nga ndi ku WhatsApp ne bagamba Deo afudde, ne babuuza mukakasa Deo afudde. Waliwo omusajja bamuyita Sempeeba promota n'agamba temusaasaanya amawulire ga bulimba. Ani gwe tusobola okubuuza ekikwata ku Deo? Devicom n'agenda ku mukutu n'agamba w'oba oyagala okumanya ekikwata ku Deo olina okunoonya abantu babiri essaawa zino be tufuna amangu, Abdul Nyugunya oba Jemba. N'enkuba essimu okunoonyereza amawulire oba matuufu. Essimu ku ssaawa emu ey'okumakya n'enkubira baaba ne mugamba baaba bali mukuŋŋamba nti baaba afudde. Mu mazima ga Katonda baaba naŋŋamba Jemba muganda waffe afudde era naakatuuka mu mochari sigaba mawulire ga bulimba mulabyeko ndiwo omu. Bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo simanyi we yaddukanyiza birala kubanga twatandise kukola information na kutawusikiriza kulaba. Nazzeemu ne mukubira essimu ne mugamba baaba ndi Arua okimanyi. We nali nga nsimbula okugenda Arua maze ennaku 5 nakubira Baby Deo nga ndi Luweero ne mugamba mpeereza akalango ka City omu charity concert. N'agamba gwe wagaana okujja ku mbuga mala okuva Arua ojje ku mbuga ono n'akalango nange kankukwasizaawo sisobodde kusanga kalango. Okusookera ddala nga sinnayogera bigambo bingi era nga sinnabakooya kubanga kati essaawa zino mwe mwagala nnyo okuwulira ebirungi ku Deo. Naye njagala mutwale omukisa guno nga nsinziira mu bende okwebaza Abdul Nyugunya mukulu wange muganda wa Deo. Abali wano mbasaba mukubire ku Nyugunya engalo ez'enjawulo kubanga Nyugunya atobye ne Deo era olwaleero lwentegedde nti nno Deo naye abadde n'ensereko we ng'omugenzi Katolubwama we yalina Muhammad Nsereko. Nsereko wa Deo ye Abdul Nyugunya. Bano bakulu bange natandika okukolagana nabo nga nze nkyasoma era taata wange Gerald Kiweewa anaatera okutuuka essaawa yonna kuba nkomye okwogera naye nga ndi Kakumiro nga yasembedde nga anaatera okutuuka. Mulwadde yafuna accident naye anaatera okutuuka. Yatuzaala baganda wange ne bankuza bulungi mu mazima ga Katonda mu ggulu kankyogere nga taata tannajja. Mu senior 2 nze ne Deo twanywa school fees igo wali mu bivulu bya Ice Banton ng'abawagizi tebazze kati nga bamaze okumpa fees ne mubuuza kati fees ye bamuleese bali bampadde kabiri n'ogenda kasita Banton yali mu kutegeka
tusoke tunywe igo twamenyera wongo vudde mubenda akatawuni akaddako akakyama okugenda ekasambya wetwanya school fees endongo yatusala nenzire Kampala ate yennyini nangoba yadde tumunywedde ddayo ku ssomero osanga kyekinyambye okusomako we nabasanga mu mulimu guno nze beba budabuda badde bakola ebintu byanjawulo bo bayimbi nze nkola birala omwaka gumu ne baba nankubira nampita nangamba kakati ekiriwo okuze bulijjo tata akuweerera okule kati tugenda kukola n'abantu balala nze mukulu wo ndi muyimbi dewe muyimbi kakati naawe ogambye Asani Ndugga waali tukole gurupu ey'abavubuka ne tukola Homeland Productions ne bampa obwa manager wentandikidde okujja okubeera akatono kano kendi kati nno nze nzize kucelebratinga bulamu bwa muganda wange era mukulu wange Baby Deo Kawanga nga nsinziira wano njagala nziremu mukulu wange eyasinze okunyiiza ku National Theatre e Kampala we Saabadde omukulu Bajjo Alifunsa Saalongo. Saba mukulu Bajjo wakati mu kitiibwa nkusaba otegeere ebigambo bino. Bajjo oyo naye mukulu wange era mwana wa taata wange naye ntuusa obubaka buno gy'oli gwe kugamba nti Baby Deo abadde musamize towalimbye nejja siti kyotaategedde nti si Baby Deo yekka nange ndi musamize ekyenjawulo kye tulina nze ne Deo mu busamize nti Deo abadde alinnyibwako empewo nze siina yadde eyogeramu ekigambo naye nzikiririza mu buwangwa n'ennono era n'ebyo gye muli abalokole abakatuliki abali mu ddiini zonna nange nyina eddiini ndi musajja mu katuliki ekinjagaza obukatuliki nti ebyakayisaayi byakayisaayi n'ebyakatonda byaki byakatonda ekitwawula ife nti ffe tuli basanyufu mu kukkiririza mu buwangwa n'ennono ate mmwe mukukuta bukukusi okugenda mu bajjajjammwe okunoonya obugagga njagala mbategeeze nga nsinziira mu bende nti Alifunsa si mulokole naye musamize munnange ali mu kateni yange emabega mulekeraawo yonna gye muli okumanyira obuwangwa n'ennono nze nsibuka mu Ssekabaka Cosima Kikule mu kumotoka ewazi ndi musajja mulangira sivaawo lwaki gwe nnenya okkiririza mu mpeo z'abajjajjange nze nalokokako obwavu bwannuma we nalokoka nawa n'ensigo y'omugagga ya $1,000,000 mu kyaki Bweza Saalongo Bweza Saalongo neyanziza nnyo neyanzeege we nalokoka nakwata $1,000,000 y'essente n'enjiwa mu kyaki ebwayise nengenda nenkola ekivulu mukulu wange yaliwo n'omugenzi ono yaliwo nga ndokose n'asekerera nali ngenda nakubeera musumba nga ntandise amaanyi gegambula n'enkita kakati we nasigira ensigo y'obugagga nategeka ekivulu ekalangala kiri mu likodi byansi yonna yenze natwala ennyonyi ekalangala netwala helikopita mu kivulu baaba yaliwo ekivulu kyansala abamanja ne bannoonya ono neddeewo ne bangukusa ne bampisa e Masaka n'ekalangala okutuusa olwaleero nkyatyayo byebyo ebikungula bye nakungula mu bulokole n'olwekyo
naddayo eri bajjajjange era akalembereza ke tuyina ne Ssaalongo ono omanya no Ssaalongo sigenda mwogerera naye asirise ne Ssaalongo ono musanyufu okubeera nga tukyusizza obulamu wakati mu kukkiririza mu nnono zaffe n'olwekyo bannayuganda buli muntu ali wano njagala atuuse obubaka temuli baavu emitwe gyammwe gy'emyavu nze nsaasira abantu abamanyira Bebiddeewo n'empewo ze abantu badde balaba Bebiddeewo ng'afuuwa emmindi mu mmotoka ye ng'ayitawo agenda mu mmotoka ye omuntu atambuza ebigere atalina yadde ekikumi ekisuubira okugula epikipiki oba eggaali n'agamba gaago gafuuwa emmindi kakati bikwataganirawo omuntu ali mu kufuuwa emmindi mu mmotoka ye bwekyo kimanyi n'otambuza bigere wamma mukkiririze mu buwangwa n'ennono nammwe abali wano muyina ebiwatagaddeko muli mu kubonaabona kulwokuba mwagaana okudda ewammwe okubeera omusabize n'okukkiririza mu nnono tekitegeeza kugenda mu masawo kuloga bannammwe mugende mu mpewo zammwe musabe obweza muweeyo omwenge ab'ensumbi mubawe amazzi mugende mute emikisa gyammwe omumanyi bulungi nekyensobola okukola era okimanyi nti nsobola okwabika naawe olunaku lw'oliddamu okwogera ku muganda wange omugenzi kati sigenda kudda mu mawulire kuweereza bubaka nga mukulu wange kubanga mbawa ekitiibwa bakulu bange ate mukimanyi nti mbaagala nnyo ngenda kukunoonya banaatuwulira tuli mu kuserebuleetinga omugenzi nze ndi mumativu nti muganda waffe afudde era ndi mumativu nti tubadde basatu tusigadde babiri wabula nange essaawa yonna ŋŋenda bwe mulowooza ndi alina garanti y'okufa kwange nange essaawa yonna nkola ki naye ate oyinza okunsooka situnuulidde ggwe toti ngamba ono aliko ki ali wano naye nange kanfune omukisa guno mbategeeze tinga we muserebuleetinze Bebiddeewo baganda bange bempangadde nabo wenfanga temukaabanga muserebuleetinge munywe omwenge mweyagale Deewo buli wabadde ava mu kyalo eno nga ndeetera omwenge ogw'amatooke era nkubira essimu naŋŋamba naguleese gunone wennemerera gunona n'aguvuga n'agundeetera emakindi ewange ekiŋŋaanya okubeera nga sinnanywa ku mwenge njagala kunywa ku mwenge gw'amatooke ekiro kyonna mundeetere nnywe n'essente ezigugula nzirina ekyokubiri tubadde tukola ebivulu by'abantu babiri mu mwaka nga bwe tuba tukola omwaka tukola ebivulu bya Abudunyugunya mu mwezi gw'okubiri nga bwe tuva mu sizoni y'ogwokubiri sizoni eddako ey'ewaffe Mubende tukola ebivulu bya Bebiddeewo njagala kubategeeza nti n'ebivulu bya Abudunyugunya olwedde tubadde twatandise dde okubiranga Mubende naye Mubende mmwe kye muyina temumanyi muno mufiiriddwako fulaaga yammwe mwe muli eyo mulowooza mbu ffe tufiiriddwa nnyo ab'eŋŋanda za Ddeewo naye Mubende Bebiddeewo ebadde fulaaga ennene Mubende era wetuuka okwogera ku Mubende olina okwogera ku Bebiddeewo oba oyagala oba toyagala olina okwogera ku Abudunyugunya oba oyagala oba toyagala kitegeeza ki buli obubaka mbutwalira bannabyabufuzi mpulidde kansala ng'ali wano ow'ekitundu kino kansala ne kanso zo n'abantu bo mbasaba mutwale ekyobulambuzi kyammwe kubanga Ddeewo abadde kyabulambuzi Ddeewo atunze Mubende Ddeewo atunze Mubende nga tannatunda kiyuuni era ne bamuyita omuyimbi waawa we Mubende mbasaba mubeere benkanya luno oluguudo lwambuka lutono nnyo lwaki kanso ye Mubende teruba Ddeewo mukiraba mutya
omuntu aveyo najava nga watuuka emubende agamba osobola okwambuka ku Baby Deo star oyo Baby Deo agenda kusigala mu byafaayo ye muyimbi eyasooka okufuna erinnya n'asala Uganda yonna ng'afudde mubende bakansala n'abantu b'ebyobufuzi we bagaananga okuwa Deo oluguudo luno nammwe ekisanja ekijja temubawa akalulu babeera tebabaagala we bagaana temukola ki temubawanga ki ekyokubiri mukulu wange nga weyafudde nalabye mu vidiyo obwasoose nga bamutema omujja mu mmotoka mu vidiyo obwo ngenda kwogera mazima bwekiruma kikole ki kubanga temulina kyemugenda kunkola nange ngenda kufa kati gwe lwaki ofa n'omulambo ngenda kola ki Baby Deo bamutemye mu mmotoka nga mulamu tukkiriziganya ffenna Baby Deo bamutemye mu mmotoka nga muki obuvidiyo nange nkayina ku simu yange abayambi ne bamuteeka ebbali ne bamusaza olugodo ne bamuteeka mu mutto ne bakwata akantu ne bakamuzizika Deo n'atunula waati naye ng'avaamu omuki musaayi abayambi balinze okufuna obuyambi oba ambulance oba eddwaliro eriri okumpi mu kibuga ekikulu ekya Kampala ekyengera obuyambi obw'amangu obutaasa muganda waffe tebwabaddewo naye mmwe abantu b'emubende muwoza kimuntu tufiiriddwa mufiiriddwa kale waakiri walibaddewo eddwaliro okumpi n'afiira mu ki kubanga avuddewo mu ki mulamu kitegeeza ki wandi muzeeyi otya okwogera bajja kutta naye ku myaka gy'otya ffe katufe gavumenti ya Uganda tetaaga okubeera nga bannayuganda batulwitingibwa kyenkanyi kubanga tetulina ssente zisobola kgenda bweru w'amawanga kwejjanjaba mwongere ebifo tusobola okujjanjabira nze ŋŋamba nti Baby Deo teyalifudde Baby Deo si mwavu abadde ne ssente ze lwatayina abantu ffenna bamwetoolodde naffe tuyinamu naye obujjanjabi bwakoze eki bwabuze obwawa obwamangu olaba bwabuze ku Baby Deo star kati olwo mu bufunze twebereremu ng'ennaku z'omwezi 18 wetu wengine ofundikira ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwa February Baby Deo abadde alina okuyimba emubende ku Abudunyugunya Festival kati nno ffe nga baganda ba Baby Deo tugenda kubeerawo emubende era buli muyimbi agenda okuyimba agenda kucelebratinga Baby Deo n'oluyimba lutya lumu wetumala ekivulu ky'emubende kwolwo lwennyini lwe tukimaze ku ssente ze tugenda okufunako emubende oba magoba oba loosi nensuubira nti nammwe mwagala Baby Deo mugenda kuvuga mujje emubende si kyo kakati twagala Baby Deo wagenda okuziikibwa batulekerewo gap we tugenda okuzimba ennyumba ya Baby Deo kubanga Baby Deo kyabulambuza omubende ate nammwe mujje bangi musho ya Abudunyugunya wa emubende asobooze sente zizimba muganda we ngenda kubeerawo era we tuvaayo tugenda zivuga tuzireeta wano abantu ab'okuno mujje mutuyambeko tuzimbe ennyumba yani ya Baby Deo Baby Deo omuntu okumutuukako aggulengawo na kisumuluzo ayingire mu nnyumba alabe ku muntu eyasooka okubeera superstar emubende ekyo omunaakikola mugenda kuba kituufu mwagalani mumutakikole mwabe emubende mubeere bulungi